Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuuliza webale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, tetumanyi kigendererwa kiri mu kino ekikolwa kyagenda mu maaso n'okukola. Tetumanyi ani amufandinga olw'okukola remarks zino ku mikutu egya social media egirese eggwanga nga lyennyamidde, egirese eggwanga nga liri ku bunkenke, ssaako n'okuttattana ekitiibwa kya Uganda. Diplomatic relations nazo kubanga zittattanizibwa, ssaako n'okutta ettana abamu kye bagamba nti kino kigezaako okutanishinga ekitiibwa ky'obwa genero mu Uganda, ssaako okulaga weakness eri amawanga ag'obunaayira naddala abo balabe baffe okumanya weakness yaffe gye tuba tuyina. So nga Chief of Defence Force kulanka gy'ayina kigambibwa nti alina okuba nga akoze eki, ng'alina okuba nga ali silent mu nsonga ezimu naddala ezigenda mu maaso n'ebyobufuzi. Alina okuba n'akasengejja ku buli kintu ky'aba agenda okuba ng'afulumya, kubanga alina okimanya nti buli kigambo ky'afulumya kimiininga kinene nnyo eri eggwanga ly'aba aholdinga, kubanga yakwatiridde security y'eggwanga Uganda nga ye Chief of Defence Force. Ekirala yandibadde abanga yeesuula ebbanga wabbali w'ebyobufuzi n'obutengeji nga mu politics okusobola okulaba nga katakanga na kutiisatiisa ggwanga na bannabyabufuzi abagezaako okukyuka okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe, ate nga ne ssemateeka wa wano akirambika bulungi nnyo ng'era bamu we bagamba era we boogera. Kaakati kino ekyokuba nga avaayo ng'agenda mu maaso n'okuba nga afuluma ng'ayogera kyasanze, buli kyawulira ku mutima okwogera n'akiteekayo ku social media. Social media mukutu mugatta bantu abeebunaayira, abeebule n'ebweya, bonna bagendako era ne balaba ekigenda mu maaso. So post z'akola tukitwala nti nno zigenda wala nnyo buziba, abasinga ne bafunamu meanings ez'enjawulo eri mawanga amalala ne bafunamu meanings ez'enjawulo. Kati kibaleetera okulowoozesa nti nno Uganda obusobozi bwabwe bwe buno, weakness yaabwe yeeno. Ne batumanya ki kye tuyinza ne kitutayinza, ekintu ekisobola okuteeka eggwanga ku risiki n'okuleetamu conflicts. Ojja okulabira amawanga agali tegasobola kwegeza mu ggwanga lyammwe nga gatandise okuvaayo kugyegezaamu, mumanya waliwo ekikyamu, mumanya waliwo ekintu ekyagenze obukyamu, oba mulina kye mwabalaze, kitegeeza nti oba balabye ku weakness yammwe weeri, ate omulabewo kasita omanya weakness ye oba omuwangudde, n'obeera w'amaanyi otya n'oexposinga weakness yo, kitegeeza nti muli oba omaze okuba nga owangulwa. Ebintu bingi ebigenda okuba nga bikyukakyuka ebibadde tebiri bya bulijjo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati na kino ekya General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force nga we tukitwala era ono nno era presidential advisor, senior presidential advisor mu State House, ekyo nakyo osaanidde okimanyi. So omuntu ng'ono adisidinga kinene nnyo mu ggwanga, era omuntu yenna nga naalumbagana eggwanga, walaba wano Sudan we yavaayo n'ebanja apology oluvannyuma ye kennyini okuvaayo n'agamba nti agenda kulumba ekibuga Khartoum akisse ku ttaka. Walaba nga Sudan evaayo ng'edimandinga apology eri gavumenti ya wano bagyetondere olw'ebigambo General Muhoozi Kainerugaba bye yali agezezzaako okuba nga ayogera ku social media. Kakati ebyo ng'obitadde ku bbali, twandigambye nti nno oba yayigamu essomo oluvannyuma lw'akakiiko ka Parliamentary Committee okutuula ne kamusamunalinga, newankubadde teyasobola kukiika, twandowooza nti nno kyamukangamu nti era yandibadde agenda mu maaso n'okuba ng'akomekkereza post z'agenda postinga ku social media, naye kino kyamuyiwamu buyimafuta kugenda mu maaso nakyo, ate teyakoma okwo n'amaliriza nga batiisizatiisiza n'okubasiba bonna. Ne tugamba nti nno wano mu Uganda waliwo omuntu ng'ali above the law. Omuntu yenna obanga mu ggwanga temuli kakiiko kasobola muvunaana, nga temuli kakiiko komite esobola kutuula muvunaana ku bikolwa byegenda mu maaso, kitegeeza eggwanga lyaffe liba ligudde olubege. Constitution kitegeeza ziba tezikyakola, tiba ssemateeka w'eggwanga batakyakola. Mu bufunze eggwanga libanga kyetwaliba teriyina gavumenti eritwala. Oba okitegedde ekintu ekyo? Kitegeeza buli muntu waddembe okutwalira amateeka mu ngalo. Olw'ekikolwa n'ekifaananyi Chief of Defence Force kyabalaze eggwanga. Ensonga ezo mulina ozeetegereza. Ensonga ki endeetedde okuba nga njogera ebyo byonna
kankujjukizeko nti oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza gwe naagala otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola nnyo tweyunga ku mbaanirizaako nnyo mwenna bali muganda bya weekend nammwe abali mu diaspora mwebale kwekumira ku Yugi Update TV mwenna banankyukakyuka bali eyo gye mulwanira mbaanirizaako nnyo avuddeyo General Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti nno Uganda are beginning to understand that in the country there is only one power, Field Marshal Yoweri Kaguta Museveni. We will protect him and obey him to the end. People in red gowns and funny wings can never scare us. What you read? People in red crowns and funny wings can never scare us. Abyogedde mu lufuutifuuti naye nga kyategeeza kikino nti bannayuganda nkiwa batandise okutegeera nti mu Uganda mulimu obuyinza bumu bwokka oba mulimu omusajja ow'amaanyi omu yekka era ng'oyo ye Field Marshal kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni. N'agamba bajja mukuuma bajja muprotectinga era bajja mugondera paka ku nkomekerero oba nkomekerero yaki oba ng'afudde tetumanyi. N'agamba abantu abali mu red crown saako n'abali mu bifane wings tebasobola kubanga batutiisa olwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni Field Marshal omu yekka obuyinza gwe balina mu ggwanga Uganda. Statement eyo olabanga entono naye nnene kikulaga ki nti waliwo bwannakyemalira obugenda maaso mu ggwanga Uganda n'obwokwekuumira mu buyinza n'obwokugumiza omuntu omu mu buyinza nti waatabirawo eggwanga terigenda mu maaso. Kino njagala tukibalabule nti omuntu omu si yakulembera eggwanga n'awaba avuddeyo eggwanga lisobola okuba nga ligenda mu maaso. Okugamba red crowns abadde ategeeza aba people power abali mu red aba National Unity Platform saako n'abebiina ebirala byatamentioninze byataggyeyo kala zaabwe naye nga mainly akonye ku kala eya red eyambalwa ekibiina kya National Unity Platform tebasobola kubanga babatiisatiisa era bagenda mu maaso n'okubanga bagenda kukuuma pulezidenti waabwe omulwanyi waabwe Namige Mwami Yoweri Kaguta Museveni okusobola okulaba nga bamulemeza mu buyinza afuge paka kuwulira bubi paka ku nkomekerero nga bamugondera. Kitegeeza ki mu kyo eggwanga si lyakutereera kati nga w'osuubira gwe munankyukakyuka singa onoobeera tulwanye nnyo singa onoobeera tosituse ku bigere ebyo n'ogamba nti no ekimala kimala enough is enough. Abula tetumanyi ani asponsoring ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba okubanga buli afunye amaanyi ku mukutu ogwa social media era kino kyalabikanga azze okubeera popularity ku mukutu guno ng'anoonya popularity naye kati ensonga zisusse ow'omulamuzi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ku Yugi Update TV kubadde osinzira okuba ng'otuwuliza mwebale kwekumira ku mayingo gano bwagala otweyungako oyagala okujja mu comment section kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikuoneko ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbagala nnyo mwebale kwekumira ku channel eno mbagaliza weekend ennungi abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV mweraba.